Abakyala bano abawangalira ku kyalo Buwenda mu kibuga Jinja batottola embeera gye baalimu ekyabawaliriza okutandika ekibiina kyabwe ki Women Integrated Empowerment Development Group okusobola okweyimirizaawo. Kuba abasinga ku ife twali tuzira mirimu aye nga tulina amagezi ag'okukola ebyokuluka eby'emikono. Omutandisi w'ekibiina kino agamba nti mu lukuŋŋaana olumu lwe yagendamu jjajja amagezi g'okukola ebintu ebiva mu mayembe g'ente n'ajja n'agabana ne banne. Era n'atoola emitwalo 10 neeyunga ku bandi twajja mu Uganda Industrial Research Institute. Twasoma na ku 5 navaayo nga nfunyeyo bu products bwe nakolayo obutono buti key holders ne earpins. Naleeta mu group yaffe na sharinga ne banange nabaka nti bana bintu bino bibino aye birungi. Okuva mu mwaka gwa 2023 lwe batandika babadde balafuuba n'okubaako bibafulumya olw'ebikozesebwa ng'ekyuma okuba nti tebakirina. Nga tukozesa ebintu ebyaife ku bwaife local materials nga tuluka ebiibo doa mats bye basimuliraku ebigere tuluka emikeeka tuluka table mats de batakumeza nga tukozesa ebyayi ensansa obuso ensigo kwegamba ebintu ebyebyefe ku bwaife. Bawandiikira abakulu ab'enjawulo babayambe naye teri yabadduukirira. Twafuna omukyala yatuwandikira proposal yagimala twagisomamu twafuna mu copies twatambuza copies edo mu ba politicians mu makampuni mu b'emikwano aye titwafuna mukisa. Kati essanyu lye balina olwaleero erikira ery'omwoki wa Gonja obwakyabazinga bwa Busoga nga bukwataganye ne gavumenti ya Turkey babajunye n'ekyuma ekikola ebintu eby'enjawulo mu mayembe g'ente. Mashini eno ekola mapeesa nga bategeezezza but industrial ekola mu bungi. Baidafunanga amayiga ag'ente kino ekyuma kigonza amayiga ago kyamala kyagafuulanga chapati memale kabi kyamala kya designinga mulimu design ningi ino bafulumya amapeesa so tulidda kuba tulekera okufuna amapeesa agava e China. Batugambye nti kino kisobola okufulumya amapeesa agawera ddala 10 n'omusobyo omulundi gumu. Tulidda kuyisa amapeesa gano n'omuntu wa wansi asobola okugagula tusobola okuyamba ku omukazi ali wansi eri ni bamulekwa katukobe nti beya tube tugitunde 3 tulidda gitunde nusu 2. Okusinziira ku minisita w'ebyobulambuzi Mbwakyabazinga bakuyambako abakyala okubafunira akatale ak'ebyo baba bakoze. Bino baba byali kwenda otayinka okuwaki abageni be nga souvenir. Yoni souvenir dijjo otandika okugabibwa aye nga diva wano mama kadaga ako byali kwenda edda Uganda nga diwera kuyena nkobe mbakobe mnamusobola okola copies ediswika ng'ekikumi yena idadigula. Abakyala basanyufu olw'ekyuma kino. Bebale kwenda bakaire bebale kwenda baana mwandu bebale kutulowoozaako. Ekibiina kino kisinga mu bakyala bannamwandu abalina akawuka akaleeta mukenenya bamulekwa n'abo abatalina basajja.